Buli mwaka ogubadde gwetooloola mu ggwanga erya Uganda obuwumbi bubiri obwa dola obubadde bufunibwa okuva mu ggwanga erya Amerika okuyambako mu nkulaakulana ate ng'obuwumbi obuwerera ddala butaano n'obutundutundu obugwamu mu dola obubadde bwewolebwa okuva mu World Bank okuyambako nate okufulfiringa budget ey'eggwanga erya Uganda. Gye buvuddeko mujjukira bulungi nnyo embeera ebaddewo era eyagwawo wakati w'eggwanga lino erya Amerika ne mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa okuviira ddala olugendo lwe batindiga ye ne mutabani we n'abakungu abalala ba gavumenti ne bagenda mu ggwanga erya Russia. Jjukira emabegako waliwo entabwe eyali ey'amaanyi ng'eno nno yali yakubeera nti mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa yagaana okurenewinga endagaano yaabwe ey'okulabika nti ekitebe ekya Amerika ekya UN ekikwatagana n'eddembe ly'obuntu kiddamu okukakkalabya emirimu gyakyo mu ggwanga lya Uganda. Kakati wano nno wafulumidde ekiwandiiko eky'enjawulo olwaleero namutaayika nga kiva ku kitebe ekikulu ekya Amerika mu ggwanga erya Uganda nga kiraga era nga kinnyonnyola lwaki nti newankubadde Uganda ngagga tebagenda kuddamu obaolyawo kugifujjirira olw'embeera gye ngenda okubeera nga nkugamba. Yonna gy'ompulirira weebala okubeera nga nate weekuumidde ku mukutu lugaba yebala kumpeeredde obulamu n'otuuka nate enkya y'olunaku olwaleero ng'oli omu ku abo abatemya obukofu abafiiriddwako abantu bammwe. Omukama Katonda abatuwere ekiwummulo eky'emirembe abalina abalwadde n'abatendewaliddwa yeyongera okubagumya. Butereevu ebintu bingi nnyo ebibonedde oba ebijjudde mu ggwanga erya Uganda era nga njagala okutwalakokko emabega ku lugendo mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa lwe yatindiga bw'atyo n'agenda mu ggwanga erya Amerika gye buvuddeko omwaka oguwedde nga guggwako mu Novemba era mu bigambo ebyayogerwa mu lukiiko lwe baalimu ng'abakulembeze abatwala amawanga ga Africa bavaayo ng'enteekateeka eriwo wakati w'omukulu Joe Biden atwala eggwanga eryo n'omukulu Yoweri Kaguta Tibuhaburwa yo egudde butaka era nga tewali kukkaanya kwonna. Mu budde obwo waliwo enteekateeka eya pipeline yalina okubeera nga erunninga era ng'ebimu ku byatwala mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa mu lukuŋŋaana olwo yali ayagala munnange kwekubira nduulu na kunoonya buyambi ku ngeri ki gy'agenda okubeera nga ayambamu oba ayambibwamu okulabika nti amafuta gano agali mu bitundu bya Lake Albert gabeera nga nago eggwanga Uganda oba ye ng'omuntu agaganyulwamu. Mu bigambo ebyayogerwa mu budde obwo mwe mwajjira ebigambo bya Robert Kyagulanyi Bobi Wine n'agamba nti Yoweri Kaguta Tibuhaburwa ne bw'anaabiibya tagenda kubeera ng'akwata ku mafuta. Awo nno omwami ono bwe yaveeyo mu ggwanga erya Amerika ng'enteekateeka eno egudde butaka bw'atyo yayolekera eggwanga erya UAE nate ayongere okugumya enkolagana yaabwe ey'enjawulo era bw'atyo bwe yava mu UAE yayolekera mu ggwanga erya Algeria nayo yeyongera okubeera nga agumya enkolagana yaabwe mu nteekateeka eno eyaliwo ey'amafuta. Teyakoma okwo bwe yali yakava mu mawanga ago bw'atyo n'akoowoola abakulembeze ab'amawanga ag'enjawulo abali ku lukalu lwa Africa nga mwe muli n'owa Kenya William Ruto babeere nga beeyongera okukkaanya n'okuttaanya engeri gye bagenda okuyambaganamu ng'abaddugavu. Njagala muleme kwerabira nti abamu ku bantu abakooye era aboogerera obubi ennyo amawanga agali eyo oba tugayite amawanga nga America, UK n'amalala Germany, Italy agali eyo mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa y'omu ku abo era nga mujjukira bulungi nnyo gye buvuddeko yavaayo n'akola oba n'ayogera ebigambo oba olyawo ebikalakata America direct ne UK ng'agamba nti amawanga gano geefudde nnyo gannakyemalira era geefudde nnyo nti ge gaakabi ge galina okubeera nga gakulembera. Awo yaleetera ekyokulabirako eky'olunaku Kano Mwama Gaddafi lwe baakwata ekkubo abakulembeze 6 ab'amawanga ga Africa bagenda okumununula era okumuggyayo wabula ennyonyi mwe baali ne bagigaana okulandinga ku ttaka lya Libya ng'agamba nti ku lukalu lwa Africa ne batugaana okulandingako nga bo b'e Bulaaya. Awo nno
ebigambo bye kuva dda byo bibadde nga bikuba abantu bano newankubadde ng'era abantu be bamu be babadde bamufujjirira okumukuumira mu ntebe na guno gwaka. Kati nno omwami ono gye buvuddeko abadde nga agumya enkolagana ye ne Russia. Njagala mujjukire nti nno UPDF initially yali etrainingibwa amagye ga America era nga mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa agenda mu America n'ahayaringa ba professional okujja okutraininga eggye lya UPDF. Wabula emyaka kakati gyekulungudde ng'ena mirambirira nga enkolagana yaabwe ekendeddemukko olw'ebyo ebitali bimu oba ebirala. 2021 gwe mwaka oba oliawo gwe bayawulirira ddala ne bagamba nti bagenda kuddamu kukolagana era nga wano America mu bitongole byayo bwetyo yatandika okutematema obuyambi ng'ebutoolako mpolampola ng'olwo balaga engeri mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa gy'ajeemedde oba oliawo ebiragiro byabwe. Wano ye yavaayo n'agamba nti America tegenda tujooga, tegenda kutufuga. Eno Africa tetuli mu Europe, tebagenda kutumanyiira, tebagenda tujooga, tebagenda tuleetako kanyampya jjula. Era wano we yagambira oba balekeraawo tuyamba balekeraawo. Gye buvuddeko kugambye World Bank ennaku ntono nnyo emabega y'emu ku bitongole mwe tubadde twewola era nga buli mwaka kumpi tubadde tujjayo obuwumbi bwa dola obuwerera ddala obutaano n'obutundutundu obugwamu. Ku mulundi guno yagambye nti Uganda mwefeeko mwerabirire. Era ne mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa bw'atyo n'agamba nti nimwe mutatuyamba tujja kwekulaakulanya nga temutujunye. Kakati nno ekitebe kya America mu ggwanga lya Uganda nakyo olwaleero kivuddeyo ne kifulumya ekiwandiiko namutaayika nga bagamba nti newankubadde mu ggwanga lya Uganda mulimu barrel kumpi 1.4 billion ez'amafuta, ate bwe njogera ku barrel muba muntegedde nti babalemu kwemu. Kati awo bwe tubeera nga tuwerera ddala akawumbi akawererako ddala awo tuba bagagga ng'eggwanga lya Uganda. Naye kye tutamanyi oba amafuta gano ffe nga bannayuganda tunaagaganyulwamu kuba waliwo oba oliawo abaagala okugafunamu ennyo nokkira ffe. Nakugamba amafuta gano Total Energy erinamu ebitundu 62 ku buli 100. Uganda egenda kubeera ng'efujjirira ebitundu 15 ku buli 100. Eggwanga erituli ku mulirwano project gyegenda ofundikirira nalyo lifujjirireko ebitundu 15 ku buli 100. Ate n'eggwanga erya China nalyo lifujjirireko ebitundu 8 ku buli 100. Byebitundu 10 ku buli 10. Kakati awo n'enfunamu era egenda kubeera nga kumpi y'emu. Wano wenja okugambira gwe muganda wange ali eyo nti nywera guma naye ng'ate bw'okola enteekateeka mu mutima gwo egenda okubeera nga eddako, kubanga olaba eggwanga Uganda libadde mu buyinike ng'era tukaaba twawa nga ntulege mu mbeera eno gye tubaddemu nga tulina abatufujjiri oba batuyambako mu ngeri y'obujjanjabi, mu ngeri y'okuweerera abaana, mu ngeri y'okuyamba abarefugi oba abagwira oba abanoonyi b'obubudamu, mu ngeri y'okukulaakulanya enguudo n'ebirala. Olwaleero nga buli omu atuvuddemu ayagala atutunuulire olw'okubeera nga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa bw'atyo yakolaganye n'eggwanga erya Russia. Abange njagala kubeera nga nfundikirira wano mu paati eno mbeere brief nnyo, ngenda kubeera nga nkomawo mu paati ey'okubiri tweyongera okubeera nga tubimenyaamenya tubitemeeteme. Olwo nno nkubuulire nawa gye tugenda okugenda. Nakugambye nti okuva ekitongole ekya UN ekikwatagana n'eddembe ly'obuntu ekyaggaddewo mu ggwanga lya Uganda, ebitongole kumpi 40 bye byafiiriddwa abantu ababadde babikolera era ne bifiirwa n'obuyambi obw'enjawulo. Kubanga ekitebe kyokka ekya UN kibadde kirina ebintu bingi nnyo bekirwaninga nga mwe muli abantu abalema, mwe muli abakyala abatali mu mbeera ya mulembe, mwe muli abaana ababundabunda ku nguudo, mwe muli abaana n'ebitongole ebirwanirira eddembe ly'abaana. Ebyo byonna byafiiriddwa emirimu mu ggwanga lya Uganda. Kyannaku nnyo, kyannaku ddala, naye tugenda kubeera nga tudda tweyongera okuwayaŋŋanamu ku ebyo na ngeri ki gye tujja okukwataganamu nga bannayuganda okulabika nti ebyo byonna bitereera oba bidda mu nteeko. Abankuumire Rugaba nnyini byonna atakuumira mpeera, abampeera ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo ne mujjaka ddata abanyongererewo ebirungi lufukunya. Eggwanga lya America ddyo lyeyongedde tuteekako ekibuli, lyeyongedde tuteekako ekibeera buli lukya, lyeyongera kunyigamu, lyeyongera kumyumyula ng'ogyeko envumbo n'ebintu ebirala. Naffe bannayuganda kaakati
tutandikidde ddala okubeera affected mu ngeri ya employment n'ebintu ebirala. Mweraba, tujja kubeera nga tuddingana mu paati ey'okubiri neyongera obbalambululira. Mbaagala nnyo.